atalaba nyinanga muto yagamba nti kitange bamuseera omukazi atamanyi bikinibwa bwe bamuyita okujja okulya ng'anaaba mu ngalo. Bannange engabo yamponya tasonyiwa yakasuka ffumu ekigabo ekikadde akyagala yakissaako omuwambiro. Bassebo ne bannyabo kinyolo kibi Abaganda bagereesa nti kijjukirwa ku mikolo naye ate era ne lugoma lukadde eyalumanyako yalujja endeere. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka bwe ntyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali Musaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa abalasangeye. Bassebo ne bannyabo nkyali ne Ssenga Namirembe. Ssenga Namirembe ono bw'otuuka Empereerwe mujja kuba butoola kibbo na mmere naye totuuka ku Muvule wabula bw'otuuka awo nga we babajjira entebe mukubire ku nnamba ye ey'essimu yeeno. Sooka ogiwandiike eri 0704 28 98 3. Njiddamu ennamba ya Ssenga Namirembe eri 0704 28 98 3. Kati mbaleetedde eddagala lino nali alitunda. Eddagala lino lya nsaano. Eddagala lye okusinga lya nsaano oteeka ku mazzi gabuguma n'onywa. Mwemanyize nnyo okunywa eddagala nga muliteeka ku mazzi agabuguma kuba y'engeri yokka bajjajjaffe gye baawangaalangamu mu nsi muno. N'olw'ensonga waliwo n'eddagala erirye nga ddyo lyakunywa bunywi nga lyakunywa bunywi wekatankira lyekatankire naye lino lya nsaano. Kati ebiseera ebisinga abantu beera ewaka n'ofuna omusujja ogw'ekitengo n'ofuna omusujja simanya gwa mu byenda n'ofuna omusujja ne gukutabula. Bannange muleke kwemanyiiza mpeke wabula eddagala lino ate tebaliseera ojja genda ogula empeke bazigambe emitwalo 2 emitwalo 3. Lino eddagala lya mutwalo lya nsaano. Gwe wenna alina omusujja oteeka buteesi ku mazzi gabuguma oba agwokya ng'onywa ogenda ojja kutandika okutuuyanatuuyana olwo omusujja gugenda kuba gufuluma. N'olw'ensonga eyo eddagala lino lifune ewa Ssenga Namirembe. Derivale ebeera yiyo. Sobola okugamba munno olinawo emitwalo gyo ng'ebiri enoowawo owa boodabooda omutwalo ate era munnange omutwalo ne gugula eddagala lino. Kale nno jangu ofune eddagala lino ewa Ssenga Namirembe. Kale kambawe embuulirire tuve wano. Bassebo ne bannyabo embula ey'olunaku olwaleero egamba nti kaliba kasajja akuliisa engo. Kaliba kasajja akuliisa engo. Ebiseera ebisinga twegendereze. Abantu tebakuwagaawaganga kubanga abakuwaga tebabeera mu ekyo kye bakutuma gwe kukola wabula bakuwaga eno nti oli musajja mwaŋŋuli eki osobola okola ki naye ogenda okulaba ebizibu by'ojjayo eyo gye bakusindika n'okuwagaawaga bitomera ggwe. Kaliba kasajja akuliisa engo nti engo eri awo nti oli kasajja k'amaanyi osobola n'ogikuba bwekutaagula oyo akuwaga tabibeeramu. N'olw'ensonga eyo twegendereze ebiseera ebisinga. Abantu abasinga enduulu zitutuma okukola ebintu n'ebitasoboka. Oyinza okuba ng'oli muntu ng'okola mu masannyalaze noga nti oyo omusajja muggawalampa eri ne kuwa yazeesuubirako yo ate talina kyaba. Oligenda olw'ebigambo nga naawe oyagala bakutende olwo bajja kuggyayo mulambo. So towulizanga bigambo by'abantu bingi nnyo ebikola amaloboozi mu ggwe okusobola okuwaga okuteeka mu kintu eky'obulabe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere bane biggweredde awo eby'abasumba biggwera ku ttale.